ate ye kasasiro alwawo okutwalibwa ab'ekitongole kya KCCA giyite Nabugabo abonyaabonyezza abatuuze b'omu Kigagga Zone nga bano bamupakira mu bukutiya wamu n'ebiveera. Olwo nno aba KCCA bwe balwawo okubinona abatuuze ne basalawo okubiyiwa mu nguudo wamu ne mu myala. Olwo nno ekitundu ne kiryoka kiwunya okufa obufi. Omuntu ayiwa kasasiro ina waasanze olwabo waasanze naddala kaalume wansi kati oli ajja nayo obuyita kasasiro n'agenda ate no sasira n'abo bakolesima kasasiro naye ate ne kubayitayo tumanyi oba lwaki kale bye bimu ku bizibu ebisanga. Abamu ku batuuze bategeezezza nti ekitongole kya KCCA kiyite Nabugabo ekivunaanyizibwa ku kasasiro kirwawo nnyo okujja kyokka ng'abakozi baakyo babeera bayitamu ne basolooza ssente empitirivu okuva mu bantu nga babasuubiza nti bagenda kudda batwale kasasiro oyo. Emmotoka zijja era abantu ne bagamba abantu balabike okunganya kasasiro bamuteeke ku mabalaza bajja mukinawo naye tutulaba bwe bamukima n'enaku ezo batuyitamu nga basolooza ssente zakasasiro nijjo batuyitemu bakasereza akasasiro bagamba n'abantu mujje mu bikomera era ne bamujja ne bamusoloza ano n'amalawo wiiki nnamba n'amalawo omwezi ne bamukima. Kino kyongedde ne kiraga obutali bumativu olw'abatuuze bano era wano we basinzidde ne basaba bekikwatako bajje babatase ku mbeera eno kubanga ekitundu kyabwe kibavunzeeko olw'akasasiro alwawo okutwalibwa. Ekisaba ekikwatako batuyambe nga bakyamaani bakansala. MRU TV Nampeera Sandra yakusakidde eggulire lino e Nateete.